Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gwenna woli ngotulaba wabale kuba ntino joli wabale kutulondoba mu bonna nobanga tuteekawo embeera n'abalala tino bategeeza nti Salam TV ye TV gye tulina okulaba. Nze Alhaji Abdussalam Ali Kinobe olunaku olwaleero nga buli olw'Essande tubaniza mu programu yaffe ya Political Islam. Program eya Political Islam ebeera buli lwa Sunday buno bwe budde ddala saa 3 okutuuka saawa 5 nga tukubaganya ebirowoozo. Tusooka okusaasira bonna abafiiriddwa abaabwe abafiiriddwa ng'abantu ab'Oluganda, mikwano n'abalala n'eggwanga lyonna. Mubamu kubo yaliko Supreme Mufti Sheikh Sulaiman Kasule Ndirangwa, Dr. Mchibi Katende n'abalala bwenna abafiiriddwa bammwe tuwongera okubasaasira. N'ebigenda mu maaso nabyo tubiraba ebiri mu ggwanga erya Israeli ne Irani nabyo tubiraba. America kyaddaaki nayo yagambye nti bulijjo enoonya weeyita okutandika n'okukola obulumbaganyi era officially yalangidde nti kati naffe olutalo tulwetabyemu. N'ensonga endala nyingi eziri wana awaka akalulu kengeredde ddala nno era naddala k'abavubuka kalina bingi bye kaalaze. Akabavubuka kalina bingi bye kaalaze, ebiina ebyenjawulo naddala byenakufunako ebibiri. NRM ne NUP nabo akamyufu kaabwe kanyinyitira. Aka NRM bagenda kubanga balonda bino ebifo ebyawaggulu nga balonda, ate NUP yo kakiiko k'ebyokulonda ke kajja okufulumya okusinziira ku survey gye tukoze ku kitundu n'ebirala. Ono yafunye etiketi naye nga nako kengedde. Akabavubuka ko wangi kabaddemu ensambagere n'eŋŋuumi, awalala bagenze okulonda nga balina kutandika saa 2 naye ne bagakatukeere tutuukewo ssaawa emu. Batuusewo nga bagati kulonda kwawedde dda era gundi bawangudde. So ebyo byonna biri mu kalulu katulaga kiki kye tugendako mu mwaka guno ogujja 2026 nga tunatandika okufuna akalulu akanene. By the way, akalulu katandika kati era waliwo ebifo bibagenda nga balonda nagira babakozi zimanya abaliko obulemu biki kakati kali kekabeera akamu February awo naddala abaka wa parliament ne president koteka ne top local government awo bebatera okuba nti nno basoundinga nnyo. Imam Idi Kasozi tuli naye amakyago olunaku olwaleero era njagala atubuzeeko ababuzeeko ate atubulire nga bwe byatambudde wiiki yonna. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallimu tasliman kathira. Baturaba n'abagobera Salam TV mwenna gye muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Okusooka mbayozaayoza okuyita mu wiiki n'okukulisaayo abantu baffe bonna abaali bagenze e Makka. Ndowooza wetuukidde olwaleero kati bonna bannayuganda abagenda e Makka baweddeyo okuggyako omukadde oyo Mungu gwe yajjulula ng'agenda ate naye okudda. Tusaba Katonda mwenna hakkirize hijja zammwe ate muzeekwateko muzikuume bulungi zibongere n'okubeera abantu abanywevu mu ddiini eno. Abantu muleme kutunuulira kuba nti bakuyita haaji oba hajati olw'okuba nti wavudde e Makka. Era mu bantu bangi haaji ne hajati si bitiibwa naye wano e Uganda kyafuuka. Ate ka kyakulosinga nova na buli muntu yenna. Abantu abasinga buli musiraamu gwe basanga ya haaji. Edda kyali particularly kwabo abagenda e Makka. Buli mukyala gwe balaba nga yeebikkiridde ye hajati. Ekitegedde nekiza okukiri ekigamba nti si taito era bakulaga abamanyi nti bakikozesa mu kiseera kyennyini abantu kyebabeera muki. Nalabyeyo abantu baga nti gwe bwokyeyita oba bwenkyeyita kikulumira wa tekirina bwe kimulumira naye kwegamba si ddaala mu busiraamu.
okiwulidde oba otuukiriza butuukiriza emu ku mpaji 5 nga bwolaba bw'omala eswala tebakuyita swala, bw'omala okutola shahada tofuuka shahada, bw'omala okuwa zaka tobeera zaka, ramanzaani linnya balituuma, bw'omala okusiiba tebakuyita ramanzaani. Nawano oba otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo, naye ekyo kyeteekwa okuteekako nnyo omulaka omunene. Ekyokubiri, nzikiriza ntuuse nsooke nsaasira abalwadde bonna n'okwebaza mwenna ababajjanjaba, mwebale munyiikire okujjanjaba. Obujjanjabi bwo bwe butuvunaanyizibwako okuwonya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era ntwala omukisa guno okusaasira. Wiiki eno nafiiriddwa abantu 3 bonna nga mbamanyi, nga buli omu mulinako relationship, not necessarily ya blood, naye ate bonna bwe banoonyereza ogenda okusanga waliwo obulanda bwe buyunga nga wabaayo. Ekyo si kyensingayo okwagala, naye nga relationship yange nabo mu mulimu gyaffe gino egy'eddiini Busiraamu olw'obuvunaanyizibwa bwe baatwala. Njagala okusooka okusaasira famire y'omulangira Badiru Kayondo, famire yaabwe, omulangira Yusufu, baganda bo bonna ne bannyanammwe olw'okufiirwa mukadde waffe maama Hajjati Mariamu Nalumansi gwe twaziise awo Eddundu ku lunaku ndowooza lwakusatu oba lwakusatu twamuzize ku lwakusatu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'uuna. N'ekyo nsaasidde nnyo bakulu bannange eruuyi eyo, kubanga mu famire eyo mutabani wange yawasaayo omuzzukulu wa Hajjati Mariamu ono. Kakati netumuziika, nsaasidde nnyo Hajjati Aisha awo Entinda, nga bwe ŋŋambye omulangira Yusufu Mulondo, ne banno mwenna okutwalira awamu n'abantu b'ekitundu ekyo olw'omukadde ono. Omukadde ono bamwogeddeko ebitendo bingi, abantu bangi abaayita mu mikono gye. Omukadde oyo eyasiraamuka n'anywerera mu Busiraamu, n'akuza abantu bangi ku mulamu omutuufu, era bangi bamuwaddeko obujulizi, abaana n'abazzukulu, ab'emiriraano, ab'emikwano, abantu ab'emikwano bakano b'omulangira Kayondo, nga Katikkiro, Deputy Katikkiro yawumula Ssekimpi, ba Miss Kakomo, ba Masudi, Nsubuga, Luyombo n'abalala bonna mbasaasidde nnyo era nkulisaayo abaatuziikirako. Mu ngeri endala, ku lunaku lwokutaano ne tufuna okufiirwa kwa mirundi 2 nga kw'abantu babuvunaanyizibwa 2. Yasooka okufa ye Dr. Mukiibi Katende, Dr. Musa Mukiibi Katende. Ab'e Makerere bamanyi nnyo, abantu abaagoberera Muwasa mu biseera bwe yagikulemberera bamumanyi nnyo. Naye munnange ekyewuunyisa, saalabye bubaka bwa Muwasa oba Muwasa yavaawo, saalabye bubaka bwa Makerere. Kozi ne gundi yagivaako Dr. Kigundu takyagikulemberera. Saalabye bubaka bwa Makerere University. Naye ng'oggyeko Muwasa, omugenzi Dr. Katende yatuuka ku ddaala ly'obwa head wa department mu department ya survey mu faculty ya engineering e Makerere University. Yadde amaze akabanga nga alwadde nga bwe yafuna dementia, at least bwe yalifudde wali baddewo akabonero akalaga oba bagamba nti yavaawo dda tekyalina naffe kakwate. Ekyo kyennyini kikulaga nti ne mu myaka egyo nga 15 gy'amaze
nga mulwadde bwatyo naddala mukaaga egyo ekisembeyo tebamanya era abantu bangi nabagambako ako ke kamu ku bubonero obugenda okukyayisa abantu okukolera ebitongole ebyenjawulo. Abantu babayo they give their dedication to these institutions. Naye bwe bafuna obuzibu institutions zirikola ki? Kyenva nabagamba mwe abasiraamu abanda bano abampuliriza essaawa eno nti omusiraamu naye bw'aba akola mu ofiisi esingayo obunene yiyitibwa president's office oba ye ofiisi esingayo obunene. Bw'aba afunye obuzibu bwonna temutunuulira eri gy'akola. Kati abasiraamu bwe beŋŋamba n'abantu abalala mwenna omuntu oba wa kika kyammwe oba wa luganda lwammwe oba wa famire yammwe oba wa kyaki yammwe bw'aba alina gye yali akola muleme kutunuulira eri bannange abantu baba bakolayo obukozi bano abantu basigala baffe kubanga teri ngeri yonna. Dr. Mushiibi yalivudde mu nsi n'aziikibwa n'agenda ng'ali ananoticed ku Makerere University. Eyo ayibu nnene. So nenjagala okwebaza abantu abatubeereddewo Haji Matende Nsibambi Deputy Supreme Mufti abantu ab'enjawulo ababaddeyo njagala okusaasira nnyo mukulu we Sheikh Mutyaba awo mukimanya Masaka. Ndowooza walinza okuba waliwo ko Oluganda ne First Deputy Supreme Mufti Sheikh Mutyaba batokola waliwo endowooza ekitu bagatta bamama baabwe ndowooza kubanga muganda waabwe muganda waabwe. Nolwekyo tubasaasidde nnyo mwenna. Mikwano gyange Janati Jingo ye mwana wa Dr. Kitendo Mukulu awangaali Amerika abadde kuno twasiibulagana naye ku Lwakubiri era twalina okulabagana ku Lwokubiri emisana ne tutafuna budde twala nekiro nanga yagenda okuvayo egyo ku ssomero nga buyise twalabagana badalisha awaka waabwe nimugamba nti obadde ogenze kulaba dadi nanga nedda dadi ngenda kumulaba nkya nga ngenda era kyeyakola n'agenda n'alaba dadi we n'amusiibula n'agenda yabadde tanaweza ssaawa 10 ewakawe matalanta yali tanawezayo yadde yatuuka kiro ekyo nebamugamba nti ate nafu taata wafudde naye alhamdulillah yabadde mugamu era yatubeera twagala okwebaza yasobodde okudda ajatamina Mama Halima kuba lyerinnya abantu bye basinga olw'obujjanjabi bwonna ne keya gy'otaddeyo eri dokita. Tusaba Katonda mwenna ebintu ebyo bifuuke ebyokulabirako nti muno bw'alwala oba mwami wo oba mukyala wo eno bizinesi ega nti yalwadde addeyo ewaabwe oba nze kamuviire ekikolwa ekyo si kirungi. Mufune ekyokuyiga kubanga Mama Halima alabiridde dokita nga dokita mulwadde nga nebo wonna woogera womusanga nga muyonjo nga wegambye dementia Mungu yamujja mu memory amaze ebbanga eryo lyonna nga takola ki. Nolwekyo njagala okwebaza abajeema n'obubaka bwe mwaweereza olw'okujjukira nti Katende yali kyamaani wa jeema yasooka. Dr. Mchibi Katende wa jeema yasooka oba wa Justice Forum. Banna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Twamuziise ejjaawo ekiwangala inshallah bwe twamaze mu lunaku lwe lumu olwo kuba nali ku makya nakeera nenjogera ne Hajati Saara Nakabuye ntugamba nti anja kujja mu ddwaliro nga mmaze ejjuma ndabe Seekamaani Seeka Kibira ekindirangwa nengenda mba ntukyaluwajja kuba nali ngina okusaaza ejjuma eyejjoga nga bwe naayogerako oluvannyuma ne bambikira ani
Sheikh Ndirangwa na Dr. Katende. Dr. Katende. Era programu yali yogera dwalo yakyukirawo nga nyinwa kubanga nga mtegedde manyi abaana ba Katende bonna kumbya tebaliwo role. Era nja kwebaza Dr. Mugerwa. Dr. Ibrahim Mugerwa olwa coordination ne effort n'okubeerawo ku lw'abanno emikwano bwe batyo bagikola. Kale ninga ngende ndabeshi kanyina ogenda okukola ku byenteekateeka. Alhamdulillah naliyo ate nali nkyali eyo saawa zazigakola bbiri ez'ekiro kwekumbikira Sheikh Ndirangwa. Bannange inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sheikh Ndirangwa Supreme Mufti eyavaako eyawummula mu 2021 simanyi description gy'oyinza kumuwa. Ekyo kyabadde demonstrated n'abantu abakoze eki abamuziise obungi bwabwe n'ebiti byonna ebyenjawulo abantu ababaddeyo. Naye embeera yonna engeri gyetabulamu okufa kwe ate kwazizza animosity, if I can use the word, mu bantu abamu. Era eyo gye nategeeredde nti we yabeerera mu ddwaliro abantu abamu bwe bagendayo okumulaba emu bye mwalabye bivudde eyo abantu abamu bwe bagendayo okumulaba ne wabaawo ababavuma abooluganda lwe nga bavuma bali ekitali mpisa ya Ndirangwa. Ndirangwa teyali muvumi w'abantu. Abamu ku bantu oboolyawo nga ate bali close, nabo bali close ne family. Bwe bagenda mu ddwaliro abantu abamu be basangayo babayisa bibi. Njagala okugamba abantu ffenna bwe tuba tulina emikwano n'abantu abantu ne bafuna obutakola ki tuleme ate kusaakaanya tuleetawo kuba waliwo abasambi bemmanyi baatidde okugenda okuziika. Onanga nti nagenda ku ddwaliro ne banvuma bubi ntidde okugenda okuziika naye nga gwagamba gwatidde okugenda okuziika muganda we mu byonna ate naye ng'atya ebyo abafamire abamu bye yasanga mu ddwaliro bamutuusako mu ddwaliro ng'agenze ku ddwaliro. Ekyo mbadde nyina okukyogera. Ekinjogeza kino nasanze ttiimu y'abavubuka babadde ne Sheikh Zubadu ne bonna zaalina motoka bbiri baadde bamaze n'okutwala motoka nga bagenda kusemba ne bavaamu naye obubaka bwabwe bwabadde buno nti Imaamu lwaki abasiraamu tetusonyiwagana ensonga eyo tugikole tutya. Olinaga nti ekitulumye kulaba nti Ndirangwa tetumusaaliddeko Kampala. Ndirangwa n'atasaalirwa Kampala. Ekigambo ekyo kinene. Era okwogera kwange okwa leero awo njagala kutambulire okusingako. Ekirala ebigambo ebimu ebyayogeddwa ebimu oba oliawo ku mizindaalo ebirala abantu mwe abali ebbalibbali eno ekitegedde community eno tegenda kuvawo eri nga tukyalina endowooza ezifaanana bwe zityo. Ekyokubiri, leadership ya Muslim community time etuuse mubeere abasaale mu kulaga abantu ebyo bye mutusomesa mu ddiini eno n'enkola yayo. Oyogera leadership ya Muslim community otegeezerwa yonna awamu
buli wonna wali tiimu ng'ekulembera abasiraamu ebitebe political parties ez'enjawulo ebino ebizibu ebyo byonna gyebiri abantu nagamba njagala twawule emikolo ebiri omukolo omutegeke nga guliko kaadi emikolo ki yembaga zepate edduwa ez'enjawulo ebyo ebintu byonna byemukolerako kaadi mubyawule ku bintu ebigwa tebiraze bibiri ebirala obulwadde n'okufa kuba omuntu bw'alwala yeetaaga sapooti ya buli muntu yenna asobola okugimuwa naye bwe tusigaza mu animosity bweti omuntu ajja kulwala nga yeetaaga okumukuŋŋaanyiza obuyambi obumutwala mu ddwaliro bamujjanjabe ng'ate muntu avunaanyizibwa bugaane kubanga tusigadde mu ndowooza eri obulwadde tebulaga bugwa ku muntu yenna ate tebumanyi ennaku ezo mbagambye tubadde tunoonyeza omusawo omukugu ajjanjabye banne alongoosezza banne naye yeetaaga kulongoosa ng'obulwadde bumugwiridde naye mwe abantu ba bulijjo mwe mwamutaasizza si gye yakolanga n'agenda n'akomawo katuga nti alhamdulillah nolwekyo omuntu bw'alwala nga yeetaaga sapooti yonna teweetaaga ggwe kumumanya bw'oba oli muntu mulamu ekyo kimu ekyokubiri omuntu bw'afa nga gundi yafudde bino gwe byobadde naye mu birala bye mbadde mulaba njagala bive mu bwongo obwo lwa nsonga emu kubanga okufa kuba kwagudde ate abantu abajja okuziika teri abayita buli muntu alina ensonga ye okitegedde njabawo ekifaananyi kye nalabako mu bulamu bwange omugenzi Sheikh Ayubu Kirevu bwe yafa owulidde out of nowhere unexpectedly omuntu omu ayajja n'abeera omukungubazi ow'amaanyi n'ayogera n'ebigambo ebyatwewunyisa ffenna yali Dr. Specioza Kazibu nga mukyala mukatoliki amanyikiddwa bulungi naye najja ono seeka wange abadde ansabira naye byabyogerera mu batabuliika ennakasero batabuli ebyennakasero nga wabyogerera Specioza ne bakkiriza kyali badde kyakuyiga kinene kuba engeri zonna yali badde repelled nolwekyo Imam Kasozi bw'aba awangadde nammwe n'aweereza nammwe agenda n'akuliyetinga relationship ez'enjawulo nze mbeera wano nenkugamba nti aseeka Sabbane mubajje si mufuti n'abantu bangi abamanyi nti mufuti waabwe ate mikwano gyange okitegedde kati singa mbadde kwensonga ng'abagamba nti temugendayo oba temukwagana naye tekiba kituufu kubanga buli omu Sirimaani abadde ayina ebintu byenga bina ebimugase n'abantu mwenna Sirimaani yasaavinga emyaka egisukka mu 15 nga Imaamu Ekibuli ye 15 gyokka 20 okuva 1993 oba mugumu akukyali kwetana kusaavinga nga nemulangira omukulu akyaliwo okusaazawo Ekibuli ekyo kyokka okugaa nti oli Imaamu w'Ekibuli jjukira mu biseera ebyo Kibuli nga ye senta y'okuwoowa mu Uganda yawoowa abantu bameka yabuulirira abantu bameka abalaba boolyawo ng'obufumbo bwabwe ezzadde lye balina n'obulungi bwe balina buva mu bigambo bye okuva bw'aba nti yava Ekibuli tekimuggyako bantu abo eyo nsonga nkulu Sirimaani n'akolako nga kazi w'e Kampala ate nno ow'ebiwayi byombi okumala ebbanga Sirimaani n'abeera Supreme Mufti
emyaka 6 emijjuvu okitegedde. Sirimaani y'omu ku bantu ababadde basaba edduwa ng'abantu baagala babeere mu dduwa gy'asaba, era abantu bangi abasabidde edduwa ez'enjawulo. Sirimaani abadde musajja muziisi ate era bangi abatutte emakka. anti kyembadde ngirako amaze emyaka egisukka 2 nga mutwe wafu. Mu madaala gonna kuva mu kyenda eyo mpaka kati ebyo byonna bikuŋŋaanya abantu ab'enjawulo. Kati mwe bwe muyimirira eyo nti bano abafunye ABCD na kino tebajja waali, tebajja kulumba erwe, jamaani eyo ebeera zulumu nnene. Olwo ng'ani agaana tebajja? Ebikolwa abantu bye bakola nakugambyeko dda. Nze ngambye waliwo omuntu kuba neewuunyiza yali badde omu ku basoose okumpikira Sirimaani naye teyakoze eki, teyabise. Neŋŋamba kiki kuba abadde aŋŋaanyira okuŋŋaanya Imaamu tugenda ffenna okitegedde, kuba ennaku zino zonna bwe tuba tulinawe tugenda ffenna. Imaamu ojja kuntwala tujja kugenda ffenna, naye message esaakoze eki saagifunye ne bukyo. Bwebwadde bukya ne tugenda ku makya mu mmotoka engeri gye twagambye tusooka eri tugenda eno ne tutambula. Twabadde tutuuka eyo nga ngenda kutuuka e Buddo eyo neŋŋaana edda kamukubiri salaamu alaikum waalaikum salaamu, oli ludda wa twoziike, oli ludda wa ngate naŋŋaa ntya Imaamu ndi munakuwavu n'okuziika kwennyini ndowooza sigenda. Nkiki nagendako mu ddwaliro bino bye byantuukako, nambuya n'ebintu ebirala ebitambula ebiri emabega byotasobola kubiryevinga, byesaagala kwogera ku mpewo. Kuba nze enkola yange egamba ekintu nga kibi oluusi kuba ebiseera ebisinga bibeera lugambo. Kyova bwenzija nze ndowooza tompulirangako okugamba nti nagambye nti bano bagenzi bagondi kuba yabaliisizza yabawadde ssente. Kuba nkimanyi n'abantu bangi abatakutte na ku ssente zaabo bazibaliisa. Abantu bakikozesanga ttuulu nabali olw'okuba baagala kumenya bano ne bakyakanoleginga ekivaamu abantu ne bagenda bakola ki, era political parties ez'enjawulo zo zaabise ku lwekyo. Komiti y'abasiraamu eno etawaanye ku lw'ebyo. Abantu bangi banyumirwa nnyo baluyita lugambo, baagala nnyo ebiboozeboozi ebyo. Kati n'olwekyo olina ŋŋamba ebigambo nebikaatingana across eddiini ez'enjawulo. Ngaaliwo omukulu omu ayafa, kati bagamba nti eyamuwa obutwa nti baamuwa obutwa naye yabumuwa yasinziira ate musiraamu gwe bayitirako babumuwa. Nenga nti ebyo nabyo gyebiri naga gyebiri naye nenzijukira lwaki ntuse kino kyenjagala kumaliza nkyo Katonda atugamba nti wattaku fitnatu la tasibanna alladhina dhalamu minkum khassa wa alamu anna Allah shadidul iqab. Mutye embeera erimu egezesebwa ne fitina. Okugezesebwa ye fitina, kye bayite fitina, challenges. Wattaku fitnatu, trials ne tribulations. Nga bwe mulaba kati ekiri mu Middle East waliwo iyo fitina ya kabi, era abantu beeraliikirivu tuyinza okukomekeza ng'ensi zonna zigenze mu ttalo olwo. Ate kyangu nnyo okugendamu, si kugendamu nti kuba Iran yezisosonkereza. Abaagala zino ensi zeetabe bayinza okukuba ensi ezo oba ne bakuba ze bayita nti balinayo gundi zaabwe enkambi zaabwe ne bakubamu nga kyebaagala, awo wonna watabanguke ekigendererwa kyabwe ekikulu bakikole ki bakifune. Era n'olwekyo community eno awo weetuuse embeera enakuwaza. So
kati vuga nbaga nti imam n'atasalirako Kampala nembaga nti mbiwulidde era bwe naafuna omukisa nze nja kukyogera oba bitya singa nabadde nze nga nze nyina authority ebifo bingi oba nabaire tebirina na buzibu nga agega ne Luusi ne famire yenyini nga famire teyina naye nga abantu bano abatwetooloola oluusi ne batwefunza be bakola ebyo bo baddira ebizibu byabwe bye balina n'abantu abamu ne babikulembeza ojja kubiwulira bebaga nti nawulire n'akatambi ng'oli agamba nti ne mugaana okusaalira muganda wammwe ku muzikiti gwammwe bangambye abo baali balwefalinga nti kugwe wandegeya okitegedde akaya oli n'agatako noga nti ku lw'ab'ekibuli ne bw'ombuuza ow'ekibuli ani yayogedde kyoba kuba bajaga nti oli n'akuba essimu bw'ombuuza ani yagikubye eyinza okuba teriiwo okitegedde nolwekyo era bano abavugana bagambye nti asinga mwe mwamulese emawanga tetwali musaalidde kuba nkakasa nze nabagamba nze mbusiraamu nyina sayidi naye bwe mba nkola emirimu gy'obusiraamu sirina sayidi awo eitho njagale oba ogaane nolwekyo bano abatera abeetoolo bafuuka ensonga ne bawabisa famire n'abalala nze ngambye waliwo omusiraamu omu bamwogerako ekigambo era ku kibuli okwo ne bakimwogera nga bamulwanyisa obuganzi bw'ekibuli bufe wakati we n'omulangira naye ng'ekigambo kyebogera tekiwanga nabo naye ng'abakyogera basiraamu ate awangala nabo ng'okunoonya obuganzi tekikukozesa kuliyetinga fitina nkugambye abantu bano bonna ba Luganda kati nze olwokuba nti nze laagire munda bandi ndi w'ekibuli kuba banda bandi w'ekibuli banda batabuligi nze ndi mutabuligi siri musalafu nze ndi mutabuligi siri musalafu kakati bakulabira eyo naye olwokuba nti ondabira eyo ate tekiŋŋaana kukola buweereza bwa buki kuba bwenkolera byonna byenkola byonna noonyaamu kusiimibwani kati n'olwekyo abagamba nti okusonyiwagane ekyo kikulu kuba gwe omanye embeera we yatuuka abantu baava out of nowhere ne bagamba nti Seeka Kamoga ne ttiimu ye be batta bannaabwe baseeka bali abalala ne bava nowhere ne bagamba nti ab'ekibuli era ne bapegane ku mulangira be bakola ki be basiba bano ne mbabuuza ku babiri bano balina emmundu n'ebyokulwanyisa n'ebirala ani azifuga nti gavumenti amakomera bano balina amakomera ani afuga amakomera nti gavumenti kati lwaki mwetadde mu kateebe okwetunuuliranga mmwe abakola ki abeerwanyisa ekyo kyokka omulaba ayinza okukikozesa n'abasaanyaawo era twakosebwa nnyo okitegedde twakola ki twakosebwa nnyo abantu abatamanyi bintu bino nga bwe bitambula kugamba naddala mu famire nabagamba wano kyenjagala mbaddemu nze taata wange bw'amala okufa mu process mwe yafiira wakati wa Naamu ne Muzimu community ye yali wa Muzimu community n'abannaamu be kati what happened omuntu eyali lead person ku Naamu kuba yalina essente awasa ssenga adda ku taata wange ne munno omulala emugenzi Haji Mbazira Haruna awasa ssenga Asa yadda ku taata wange maama omu taato
mukoddomi waffe omulala omuko wa Naamu omuko omulala taatawo yiwa Muslim community senga waffe omulala senga Saada ngene yafumbirwa mukoddomi waffe Muhammad Rechome nenga wa Naamu basenga abo babiri bwe bajja mu lumbe babaddusa emisinde eyabaddusa ayakulira ekikozi ekibasa ye taata wange adda ku senga ono amuddireko ddala taata oba maama omu tetwagala kubala wano muli baki ne tumala ebbanga ddene nga tetubuuzaganya tusomera mu ssomero lyerimu nga liriranye okuva ku ssomero nga tulinga kwegamba tusomera wano ewasenga we wali ku state oil naye nga tetusobola kugendayo ne bwoba oli mwetaavu mu nsonga yonna nga tosobola kugendayo kuba bw'ogendayo musango nga ne bw'osanga senga mukkubo tosobola kumubuuza abantu ebintu bino mbitwala lightly ne mutamanya consequences. It cost us a lot. Kyatwalira emyaka egisukka mu 2 okujjawo ekifaananyi ekyo. I think more than 20 years okuva naye lumu twali mu lukiiko lwa family kyenjagala muyigemu ekyokuyiga mbuuza aba family nti mujjukira ebintu ebyaliwo taata lwe yafa nti mujjukira nti senga wano bano basenga babiri bombi bali mu meeting bali kuba bakyaliwo nakati bano basenga babiri mwabagoba ne mubaddusa nti baali bazizza musango ki singa kuva waliwo ayamanya nti mwanyinaabwe mukulu waabwe agenda kuttibwa olwo tebali mugambi ne mbagamba kabe bakoddomi baffe bali yadde baali bannaamu tewali ngeri yonna singa Haji Mbazira yamanya nti ekintu kyalimu Idi Kawaganya agenda kifiiramu teyali kibaddemu abadan teyali kibaddemu kuba baali ba mukwano nga Haji Mbazira yamusajja mugagga yasuubulira yatunde mwanyi ng'emwanyi ze waffe zonna yazinonanga awaka waffe namulabako nga ndi muto ntegeera bulungi myaka 7-8 ngano buli mwaka loole 3 yalina loole 3 Bedford Maani ne Omo nga bazira bazitike mwanyi awaka waffe mu lujja nga tewaliwo nti muzeeyi yaguze emwanyi ku gundi yazeenogedde mu Sambali kati abantu abamu bemugenda okutunulira obubi nolwekyo njagala yenna yabadde afunyeemu enkenyera ng'ompulidde oba gwe oba omumanyi wegenda omugambe akkakkane n'embeera eddemu ki bwe munaasobola ekyo byemwagala byemuyita reconciliation okusonyiwagana bijja kubaawo naye bwe mutakkiriza ekimu ekikalubya lwaki okusonyiwa kukaluba butakkiriza ensobi zeetuba tukoze kale program Political Islam mutukyatambulira tukyalina Imam Kasozi nze Alhaji Abdusalam Ali kino betutambula tulabe ku nsonga ezo zibaddewo mu wiiki ate ne zitulaba nti zikukwatako gwe ng'omuntu wa bulijjo tugenda kudda katono nnyo tovaawo katukomewo Eno ye Salam TV. Okulinyisa omutindo gwa Afro Mobile. Eno yengeri joyinza okuzza obujja omutindo gwa Afro Mobile yo. Funa app ya Afro Mobile okuva ku mukutu gwa Google Store oba App Store oba ku mutimbagano gwa www.afromobile.com. Londako forgotten password. Tekamu account yo eya Afro Mobile oze bujja pin code yo. Ojja kufuna obubaka ku email yo okuli ne code empya. Bw'oteekamu code eyo olwo pin yo empya ekkirizibwe. Afro Mobile emboozi za Africa ezannamaddala. Afro. Better steady, be better. Sometimes I've been affected by those who send me money, by those who tell me send money on this number. If you don't send, we're going to switch you off. Recently, there is a man who keeps calling me from West Nile. He keeps sending money on my number. And thereafter, he says, you send back my money. Yet when you are sending money in the name of the person you are sending it to, this guy, I hope he's watching. This is like the 4th time
I have sent my man on your number by accident. Please, can you send it back? Said, is he security? So you need to be very careful. Follow the process and then master them. Let them not be in a hurry and then be extra careful. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Nange mami musanyufu nnyo anti olunaku lwa leero tuli luddawa tuli wano mu Kaleerwe mpulira bulungi kuba nawangudde school fees z'omwana za mwaka mulamba bannange katonda wattu omanyi taamu ze bakusasulidde bagenda kusasulira third term first term ne second term bannange kiyitirivu naawe osobola okuwangula onyiga ki star mukaaga ttaano star kinaana hashi goberera endagiriro. You come here, you just put your leg there on the ground without permission. At least now here we can talk man to man, man to man. So you come here. Okay, look. Where's my car? We people of Upetu. My name is Okeno. When I grow up, I want to be a shikari. You are here. Kuja toka. I Kuja is not. You are going where? I go overboard. I slap Zaza instead. Mami musanyufu nnyo anti olunaku lwa leero tuli luddawa tuli wano mu Kaleerwe mpulira bulungi kuba nawangudde school fees z'omwana za mwaka mulamba bannange katonda wattu omanyi taamu ze bakusasulidde bagenda kusasulira third term first term ne second term bannange kiyitirivu naawe osobola okuwangula onyiga ki star mukaaga ttaano star kinaana hashi goberera endagiriro. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, Taso Butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV. I want you to spend the rest of my life with you. Tell you every morning how much I love you. Sonia is not what you think she is. What is this funny still doing here? I will leave if Linda wants me to leave. As the eldest son of this family, I need a son of my own. You're under arrest for the disappearance of George Menya. I'm innocent, you know that! Mu nseera y'emitimbagano si buli ky'olaba nti kituufu. Amawulire amafu ensangi zino gasaasaana mangu okusinga amatuufu, ekituleka nga twewuunaganya wakati mu kusoberwa oba kiriwo ekituufu. Amawulire amafu gawabya era galeeta okutya n'okusoberwa. Dismiss ye kakuyegazze okukutaasa. Lowooza nnyo, weebuuze bulungi era sooka okakase. Twegatteko tumanyise bannayuganda ku bituufu byokka. Dismiss, weebuuze, noonyereza, okakase. Ffenna awamu tulwanyise amawulire amafu. Better steady, be better. I got a call from someone and he said he was from UCC and he said he was going to block my number because they were updating. And I remember typing in some things. And the next thing I know, I received a message saying that I had sent all the money I had
to that number. So don't be like me. Digital fraud is very real, and many people, it is very common these days. So please be vigilant. Do not share your PIN to anyone. Bella said, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Nange mami musanyufu nnyo anti olunaku lwa leero tuli luddawa tuli wano mu Kaleerwe mpulira bulungi kuba nawangudde school fees z'omwana za mwaka mulamba bannange Katonda wattu omanyi taamu ze bakusasulidde bagenda kusasulira third term first term ne second term bannange kiyitirivu naawe osobola okuwangula onyiga ki star mukaaga ttaano star kinaana hash goberera endagiriro. Better steady, be better. Initially, they started by threatening to block my line. They said that if I didn't give them my PIN and share information about my line, they were going to have it blocked. The other thing they do is when they send the message, it doesn't come with a mobile money identification. It comes with a different person's number. And also, you can always call the mobile money services just to make sure. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Eno ye Salam TV. Kale kulikayo mu bubaka obwo nkwaniriza nate mu kitundu ekyokubiri program Political Islam webera kuba nti nno kyagoberera nzikiriza nkujjukize bannaffe aba Mani Mabati Roofings gwagenda okusereka olina ennyumba oyagala otuuse waggulu waawo watera olumu okkaluba ate banobo aba Mani Mabati bakuga nti osobola n'okujja ng'oleeta kibanyampola ky'osobodde ky'oleeta ogenda okkakkana nga omazeeyo sente nga bakuwa mabaati. Mani Mabati Roofings basangibwa wali ku Kyennabweru awo bayitawo Naweru mu Kafunda zone awo we wali ekkolero wegenda bulungi obagenda nze njagala mabaati mpulidde ku Salaamu njagala mabaati oba oyagala ga kaladi oba oyagala mayeru oba oyagala kategula oba mugongo munene oba oyagala ki byonna kakati ebya sente meka tukoze tutya ebimujja biteesaawo baluganda muwuliziganya waliwo n'abagala obutimba kusiba faamu kuteeka wamu famire zammwe oba amaka gammwe mwagala okusibako akatimba gati nga sinnaba kusiba kikomera kansooke nteekeko akatimba Mani Mabati Roofings kakuwa ennamba essimu obakubire kati wandika 075 244 554 075 244 554 oba 070 925 005 070 925 005. Ekyo nga kiwedde ntegeeza gwe omulabi wa Salaamu nti lindirira waliwo ekijja omumanyi wa Salaamu ate kati yayitiridde agenda kubeera wankizo nnyo kampuni ng'oli eyo nga tonnaba kwegatta ku bagenda kuwagira mumanyi wa Salaamu wandifiirwa. So sala amagezi gonna bwe tuba tetunnakutuukirira gwe tutuukirire otugambe nti njagala nange kwegatta kwabo abagenda okuwagira omumanyi wa Salaamu. Abantu ssekinnoomu abagenda okuvuganya oli mukadde wa nvi oli mutototo muvubuka oli mwana muto mwenna mwanirizibwa omumanyi wa Salaamu ku luno tolinda nti ninzera manzaane teri tujja kutegeeza official tutandika naye tandika kati okuwominga soma ebitabo wuliriza amasengejje live at 9 biki ojja kutegeera ebifa mu nsi eddiini bye ebitabo bisome nga weetekera omumanyi wa Salaamu ow'omulundi guno wanjawulo muko. Imam nga tubaliriza ensonga ebyetooleredde ku
kukufa naddala okwandiranga then tugendeko ndooza Isirairi ate awo tunayongerako ebintu nolwekyo nga mmaliza ensonga eyo njagala tweddeko kubanga omanye ebintu bijja ng'ebyokusaaga banne babireka ne bikula kati ekifaananyi kirimu kyenyaga okukuba kyekyo nti okimanyi nti okuziika abantu kaafuuka katale abantu bakolerawo akatale ne baleta ebintu byonna buli kintu ne batundirawo mwe muli eno abantu bali mukaaba taata waabwe afudde maama waabwe afudde omwami waabwe bali mu kuyita 1,500 nga tebafuddeeyo naye bantu bakireka ne kikula kati kikulidde ddala neewuunya juzi nga tuziika entuuma oli bwe yagamba nti ffe tuvudde Kabale Bugonzi n'okuva e Kabale Bugonzi okujja entuuma waliwo kilomita nga 5 naye omuntu nti kale neweebuuza olwokuba society ne community teyakirabamu buzibu n'ekireka bulesi kigenze kikula mujja kwewuunya nga abantu ebintu babireese empaka we mutudde nga owulidde gova eri obirinnyemu akuba oluyo abadde abitunda naye nga akatale yakaliseyo gye kali ogwo omukyala nkolaba kati mungi wonna no naye we can reverse that back kale equale kino nti abantu olw'okubanga twayawukana nani n'omuntu yenna ng'ate enjawukana eyo zino za byabufuzi nga bwe mbagamba kyobalaba ebyobusiraamu ebyo zireme kutwawula ku bannaffe nga bali mu buzibu abantu okubeera hesitant ekyokubiri omanyi tulina ebintu bibiri ebisinga okutawanya mu mbeera ezifaana bwe zityo be bantu okulowooza nti bawa bakama baabwe ebitiibwa so babatya buti ne bye balaba nga si bituufu bye baali badde babagamba nti naye mukadde waffe kino tetwali kikoze ne bagaana okikola ki ne bagaana okukimugamba nekikwatayo aba ne balaba nga kiri nnomo bannange tekiri nnomo muntu kujja kuziika ne mumuvuma tekiri nnomo muntu kujja kuziika ne mumugaana tekiri nnomo ato kubanga yes tekiri kubanga mwe temumanyi bigatta bantu abaana baffe baba baleetawo enkolagana wakati kati omukwano we gwajjira mu baana tuba tubataddewa kyenva mbagamba bannange abampuliriza n'abandaba nti nze imaamu tonsuubirangayo na mulundi nagumu kukuwagira ng'ovumye omuntu nga z'okuziika oba okumukugira okujja kubanga gwe tumanyi kimugatta nakino ekisembayo kyenjagala abantu muyige embeera bwe tuba kuba oli Seeka Masimbi yaŋŋambye ekigambo kino nsobola okumwogera muganda wange yagambye nti mwe abantu abalina ettutumu kati ebadde alibakugundi kati n'akiza ku nze nti mwe abantu abalina ettutumu ntasaba basaasira nnyo mugaba lwaki naye nti mufuna stress era naga nti Seeka Ndirangwa yafunye stress nze n'abaana n'omwana omu yajogeddeko nti taata waffe yatugamba ekimu ku bibukoze ye stress abantu beyawangala nabo n'akola nabo ne bamuzaatinga mwana ate ekyo bwe kibanga kikubaddeko tofangayo gwakyali omulamu abantu abalala ebizibu byabwe bo bye balina tobifuulanga bizibu byo gwe sigala ng'okola kyolowooza nti kyekiki nti kyekituufu mu maaso eyo walibaawo alikiraba n'akwewuunya oba ne bakikozesa okukyusa embeera bwerikyuka olifunamu embeera n'olwekyo tulekeraawo okwetikka ebizibu by'abalala nze imaamu bwe ndwala gwe Abdussaami gwe najjanjaba n'ogaana okujja okundaba ate nze tekinnakuwaza tonakuwala saba Katonda nti ekigezo kino kyendabye tokiteekanga ku muntu mulala oba abakirina ekyo abatuuka ku ekyo kibajjeemu bategeere bagambye ensi eno ensi ebeera nfunda nnyo
gwe kimanyize ku kyalo kwe naziise Dr. Mukiibi kwe bazaala jjajja azaala taata wange jjajja mukyala azaala taata wange nakiwalo au ku kyalo ekyo kumuliraano we bamuzaala kati wali wabayo abantu nga era bamu bakuya bulizi bakulabi ne bakweyanjulizi ng'olyawo kubanga nti edda abantu buli omu akyalira mune naye kati olaba tubeera wano mbeera wano ne Abdussalam yamanye wange ze simanyiwe for example and that is the reality naye tumaze emyaka oba emeka ku programu eno mingi netali eno nga tetunatuuka n'eno naye kakati Abdussalam ayinza okulwala so jangamba bwe ngamba ngende mulabe nyinza okusobola okujja wano oba nenoonya omuntu antwale because eno metropolitan nature gyetuwangaliramu ebyo byetutuusaako ku Sunday ewedde sajja wano muliraanwa wange n'afiirwa mukyala we simumanyi omukyala simumanyi kirina na mwana gwe mmanyi abandiraanye n'afiirwa mukyala we akutya mu kusooka nali manyi nti afiiridde naawe omunda nga mba ndi awo ngaoja nti muwala wange wakyanyo yaŋŋamba nti taata abambeeri bagambye tubawe emisaalo bafiiriddwa neŋŋamba bebaani nti abasulomu neŋŋamba ne babeera basiraamu ne basulomu nebuuza basaalira ku muzikiti okiwulidde olaba neneekanga neŋŋamba nti emisaalo gyange ngenda nziganga bwe giba giyinza okukola ki ekyo nekinkanga ekyo naye ngaoli kiki bazimba ekikomera kyabwe kinene kyekyawula ewange nabo nze bwe mba ŋŋenda ewange nga boolaba mu mulyango ogwabwe gwe guli nze mpita wano nolwekyo kati embeera ezifaanana bwe zityo abantu zetuleese zetwagala okutambuliramu naye traditions ezaffe bano abantu abasooka abaddugavu abookubiri abasiraamu tezitugamba ebyo traditions zaffe zitugamba tubeere nga tuyambagana tumanyagana kubanga tomanya ddi omuntu wagenda okwetaaga program ekyatambula bulungi ensonga z'okufa bwe zityo zibadde tuziruddeko lwa nsonga nti nkulu nga naabo bafudde bakulu ate n'ebyetoolodde wo byonna byabadde bikulu Imam ekiri Irani ne Israeli kitokota sikisandikire kifumba mutuku tulengera wa olutalo luno mu maaso awo gye tulaga tululengera kuba nti nno lukomekkerezeddwa tululengera kuba akalangirirwa nti muwanguzi tululengera kubeera nti lugenda kusensera okumala ebbanga abakulembeze wanaabaawo kuteesa kiki ne impact gye luyinza okuba nga luleese ku nsi yonna abato balina bingi bye batamanyi era abato ekintu kye bayita cold war tebakimanyi oluusi bakisomako obusomi naye tebakimanyi kye bayita cold war olutalo olunyogovu terwalimu kuwanyisaganya masasi na mundu na bomu ekyaluleetawo kiki ebizibu abantu bye baasanga mu sematale yasooka n'owookubiri yabayayitira okugamba nti tusobola buli omu n'ayogerera munne ebigambo naye nga tetutabaalagana kuli fiziko ensi yali yakutulwamu ebitundu bibiri nga waliwo kye bayita Soviet Union and its satellites bye bayita abakomunisiti n'abasocialisiti Soviet Union ng'eyina amawanga agasingawo mu Eastern Europe nayo nga waliwo Western gye bayita West Europe oba the West yerimu America, Canada n'amawanga g'abazungu ago agali aga capitalists ne bawangaala ng'ate balwanira ebitundu ebirala naddala ebiri tebinakula Africa kyali kimu ku byo
era ng'abantu ne wabaawo Mungu n'aleeta ekigezo n'addira kumpi n'Amerika n'ateeka eggwanga limu ly'abakomunisiti lye bayita Cuba. Era ng'abantu baloga nti bwe wabaawo abagundi bajja kubeera eno ne Amerika nayo kyemuva muwulira ebintu bye bayita nga NATO North Atlantic Treaty Organization eyo erimu ebyo waliwo Warsaw Pact Warsaw kyekibuga kya Poland ekikulu waliyo pact eyo nayo nga naye nga abantu babirimu ababiri bakulu emu ye Soviet Union endala ye United States of America. Betoga Soviet Union tugambe Russia. Russia ngezingira muno Russia n'amawanga agali awo gonna g'omanyi zaali nsi 16 kati zaafuuka ezo Turkmenistan, Tajikistan, Azerbaijan, ezo Chechnya, ezo zezo. Kakati nga blocks ezo ensi kwetambulira nti bano bagundi ne wabaawo ensi nga China nebeera nga teri nnyo mu either side neyo gye yasirikira gye bulukidde ate nga y'amaanyi olwaleero tebamala gagigambako okiwulidde. Kakati Cold War oyo najja n'agenda ng'atabanguka n'afuuka nga physical war ng'ate nayo bagirwanira mu Afghanistan. Bwe bagirwanira mu Afghanistan ne beesanga nga side emwe wagirwa America, Soviet Union yo yali tewagira buwagizi n'amagye ng'ereeta. America yakoma okutwala amagye Vietnam bwe bagikuba ne bagisensebula okuva olwo erwanyisa balala. Bwejjanga ina interest zayo ennene nga mu Somalia ng'eyagala zisigazayo ng'edduseeyo ng'epangisa Uganda ng'emutwalayo amagye gammwe ng'abantu bagamba nti Uganda eri ejagu naye ng'eri on behalf of America. Naye batono abakimanyi ekyo ekiwulidde. Kati embeera ezifaanana bwe zityo ne bagenda okuva mu lutalo ng'olutalo America eringa ewangudde, Soviet Union ne bagikubye evudde mu ki. Naye ne America si yawangula. Okuwangulayo nayo bwe gyagikalubira kwe kujja ne bemuyita ba mujahideen. Era ekigambo ekyo yakiteekamu nnyo amaanyi. Era America yennyini mugiwulire erina embiranyi ku Osama bin Laden. Ne America yennyini kutwala Osama bin Laden wa mu Afghanistan. Olutalo we lugikalubira nayo ng'era tegenda netandika amagye tugagjeewa engeri bali gye bagamba nti eno jihadi ddiini y'obusiraamu versus gundi turecruiting okuva mu mawanga g'abasiraamu ne barecruiting abantu bangi ne bagenda eyo kati bwe lukaluba kwe kugamba nti tulina okufuna full backing ya Saudi kwegenda e Saudi ne basaba Saudi nti mutunoonyezeyo omuntu nga wamaanyi agenda kwe kusanga Bin Laden. Bin Laden yali muyizi ng'amaze engineering ng'ali mu King Abdulaziz University Jeddah akola masters mu business administration ne bamuleeta kuba yali musajja mugezi ng'atava mu family eri prominent bagagga. Bwe yatuuka eno embeera gye yasangayo n'agamba nti wano weetaaga kuteekateeka tuwateekateeka tutya tuteeketeeke tufune n'enkalala baani abazze bavuddewa bazze kumala wano bbanga ki ye abazze bameka abafiiriddeyo bwe bityo kwe kutandika ekigambo kinaga tukole kaida system ye kaida tubeere ne system. Bw'atabuka n'Abamerika bo kwe kumuyita Al-Qaida. Ekigambo ekyo yawekiva ne bamugamba nti bano ba Al-Qaida. Kati batuuka batya n'ekyo nakyo okutuuka okutabuka naye nga Iraq ewambye Kuwait. Osama bin Laden olutalo lw'egundi balumaze bagamba nti agenze babaga nti mutukkirize tumugjewo tujja kumukufa. Abamerika nga bakafu
nti Osama bin Laden bw'ajja ne ttiimu gy'abadde nayo mu Afghanistan olabe egumbuludde Russia leero Saddam agamba nti temukigeza kwe kutandika awo empalana wetandikira ne Al-Qaeda kwe kugira nefuuka nga kyemulaba gundi kwe kuddukayo Saudi najja awangayo kwe Sudan mpaka mu 98 ne balumba Sudan n'ava Sudan n'agenda Somalia awo n'amalawo Somalia ne bamusmagulinga n'addawa mu Afghanistan ebiddiridde mu bimanyi abasinga obungi Abamerika babalimba nti be bamutta ekyo si kituufu Abamerika tebattanga Bin Laden Bin Laden yalwala n'afa Abamerika bagenda omulangirira nti bamusse nga wayise emyaka 2 ng'afudde Imam mubijjawe mbijjawa anti ngambye nze imam yali afadde emyaka 2 ekyo kyekituufu ekyo kituufu ate bamutta yafa bulwadde bwa nsigo bwe bamala okumanya nti yafudde nga baali bamunoonya ebbanga eryo lyonna kubajjukira bo baali balowooza nti ali Afghanistan naye nga yali ava Afghanistan ng'abeera Pakistan awo bagamba era mu njuude egirabwe bwena nti afudde kwe kujja ne balumbawo ne bagambe nti bamusse bwe bagamba nti yafa bufi n'amaanyi gamutaddeko bajja kubanga banafu kwe kuddayo ne bakulimba bwe bamutta ne bamugamba nti we buried him at sea America kuba yakuba Bin Laden ng'emukubye engeri gyamunoonyamu n'obulumi bwe bagamba bwe yali abatuusako baali badde bamwanika misana ne mulaba naye abasinga awo wekikomeza bw'olinoonyereza olikiraba kakati embeera eyo wegenda etabuka eventually Iran ne imaginga jjukira Iran bwekyusa obukulembeze kwaliko omukulembeze nga muwagizi wa West Shah ne bajja ne bamuwaba mu revolution yaabwe ya 79 Ayatollah Ruhollah Khomeini alyoka ajje otegedde bwajja nebo be bayita bagadi zaabo bagadi baabwe abo Iranian revolutionary ababwe revolutionary guards ne batekiga over ne batandika okulaba nti president abaawo naye imaamu yabeera w'amaanyi yabeera w'amaanyi kakati ne bagirwanyisa okumala emyaka kumpi 10 kuva 79 mpaka kumpi 1988 nga nawe proxero bagirimu basinzire ki Iraq era ne bakozesa nga bali mu ebyo Arab Persian Sunni Shia zezali passwords okutuusa ne balemererwa ne baluvaamu ate alayi waabwe ne bagenda bamutta Saddam kati bano bone bagenda ne bezimba Iran nayo neega nti okwekuuma obulungi nange nyina okubeera naki ne nuclear ki ensi bwefuna nuclear bomb ne bakakasa nti yagikoze n'egiggusa eba emaze okwetengerera teri agyepankako kuba batya nti oyinza okubalumba ne bamala bagikola ki teri ayina busobozi bugikontrolinga era kyova zino ze bagamba nuclear plant yani si bomu oya Pakistan bajogerako kuba yoyo yagikola yayo naye bwe yagigusa yakisasulamu yali president waabwe Abamerika ne bamutta ate mu kumutta bamunoonya bamutte n'abalema okutuusa lwe bamugatta mu nnyonyi yemu ne ambasada waabwe ne babatta bombi omundi gumu otegedde nabyo ebintu abantu abamu biba kubanga tetusoma nnyo tetubigobera kakati Iran bwezinze netuuka gyekoze eki nayo neyiga proxy war bano bwe bakola egundi zaabwe ezo zonna ze balina ez'enjawulo ezeetoolodde awo naye Iran negendanga mu nsi ez'enjawulo ebaamuko ba Hizbullah bano bemuyita abahuthi abo negendanga ebakola ki eba ebasupportinga nga ekigendererwa kyabakola bakolenga
bakolenga shield ensi nyingi zikikozesa owulidde Rwanda bwefuna threat ye Congo ne gante bana bagende Congo bayinza okutujjira ng'efuna w'abanyamulenge okitegedde ensi nyingi mukimanyi wano Uganda yali emisana ne Sudan okiwulidde nenga Uganda eri wamu ne SPLA Sudani LRA n'abalala nga ekigendererwa temugituukirako butereevu kati Irani nesigala waawo kati Israeli omanyi Israeli tebaawo nga teyina Western powers abantu basinga mulowooza America lwakuba yaboogerera n'ensi zonna zonna ezo eziri mu West including nezo Soviet Union by the way awali abayudaaya gye baasigala nga bamaanyi be bashapinga era ensi kyova olaba nti abaga nti Russia enaayamba Iran oba nedda Russia yalibadde oba oli awo esobola okuyamba Iran naye Russia naye efugibwa baki bayudaaya yes mwebali tebasobola giganya butereevu America Bungereza Bufalansa ensi zonna ezo ezawa Western gye tuyita egundi Jewish lobby zezikolayo be baba bakola lobbies ezo era bino byemulaba ebyabaddewo nti America ekiro yabuusizza ennyonyi n'egenda ekuba ng'ate emisana yabadde ekulimbye ng'egambye nti nkibadde weeks 2 oba naakola oba siikole n'ekiro ekyo kyonna nakola ki eyo yonna nifaaka bonna nfuusi kubanga sisitimu ya America yonna abagizimba bayudaaya kwegamba yo America teyeetaaga kumanya Omuyisirayiri ye mutuufu oba ye mukyamu wabula erina okumubeererawo kino kyonna kyetuliko common sense yonna egamba omukyamu Isirayiri kuba yakutte mundu n'alumba gundi nga tanamukola ki yamulumbye ono n'amuddiza kakati olutalo lusigala lutalo era abantu abasinga abamu nadde Abamerika lwaki beetaba nnyo mu ntalo tebalina booda na nsi zino gye bakolera entalo ng'Abamerika wawulyako nti balumbye Cuba yali wali nabo katono nga bakasobola tebakalumbako kubanga bamanyi consequence ate Amerika obutafaanana nsi ndala bo tebafiirwa abantu baabwe 10 n'oddaawo n'osigala nga obukulembeze bwa butabuse abantu beekalakaasa nolwali gye bali yonna beekalakaasa owulidde kakati Isirayiri obuzibu bweyina Isirayiri teyina nnyo batuuze baayo bankalakkalira abatalina gye balaga abantu 9 ku buli 10 ababeera mu Isirayiri balina butuuze bwa nsi ndala era bwe byatabuse mwalabye bakola ki nga baddayo mwalabyeko abo abakombye nabo ku kyokya nga batuuse Bufalansa ewaabwe abantu bagamba nedda n'ensi bwe batyo kati olutalo luno Iran yali underestimated nga balowooza nnafu and Israel was overrated naye nga bali bamanyi olutalo lwa propaganda ate be bafuga amawulire gonna emikutu gy'amawulire gyonna eminene mwe mujja amawulire gaabwe Baisirairi bebo oba Fox oba CNN oba BBC oba yonna gy'omanyi media ennene bebo okiwulidde era ojja kusanga wano nga media zaawano zituwa amawulire naye kizibu nnyo okugamba nti omusasi waffe Geoffrey yagasase bagamba AFP CNN Reuters bali be bannannyini baki katate abasoma amawulire bano bajja kukugamba amawulire galimu issues 6 ensonga weegudde ani agirabye ekkubo mweyita okutuukako ali wali ku gate anaagata gagende bwe gagenda gateekwa kukola ki precipitation mu bantu kyebaagala kyebateeka nabo bwe bakuleetera abantu bagamba nti Irani jagira gundi kuba balina ekirowooza nti bwe banaakubayo ebyo
kuba baali balowooza nti bakolayo ki era n'ebimu byonna byemuwulira ekyaleesewo n'abo abakulu abasinza okufa tebafudde nti bano babalabira eri ne babakuba bakozesa bantu be bawangaala nabo era abantu abamu abafunye obuzibu era ne bayindi bano be bayitamu be babadde bagamba nti essaawa zino ndi wano ku Salamu TV Imam Kasozi waali muwakube ekiwulidde tuli naye wano mumukube kati naye ebyo byonna mu wiiki esoose kuba kati tuli mu nnaku 9 kasooka bitandika bino Iran eringa eyabibuukako era abantu abamu bagamba balaga nti Iran yalabisizza Israeli n'ababawagira kati obuzibu obunene obuliwo America yali agadde nnyo ensi zino wammanga era mulaba bazoogeredde bazoogerera naye tezinnayingiramu Saudi Qatar UAE enzabusamu ezetoddaawo zonna nga balinga ababaga nti Iran ejja kukola ki egenda kubakuba okiwulidde Iran abamanyi ebyafaayo Iran si nsi mpya eviira ddala mu mirembe egyabwe gye bayita Persian Empire bagwa bwe basituka kino bwe bakiyitako kino era ne bamala bakitwaliriza nolanga kingidde nga mu mwezi gumu ekimu ku bibiri tuyinza okufuna third world war oba badde bayinza okuwanika Iran naye esembere ku ntebe z'ensi ez'amaanyi bayinza singa kino kasite ekitwaliriza nekiweza omwezi eyo maaso muyinza okulaba kimu ku bibiri Third World War sematalo wokusatu oba Iran okulangirwa bali ne bawanika mu luse lwabaki Iran ne olangirwa mu luse lw'abamaanyi kubanga abantu era naye ganti byonna bye munakola temugenda kutugaana kukola ki era ndabye omukugu omu n'agamba nti ebiro byonna bibaga nti wakubye wano wakubye wali ebbanga ly'okubaawo naye ng'abantu abakola ebintu ebyo we bali oba tolina kyokoze ki kyokoze Imam Kasozi ogenda nojja kumutta aveewo bw'anaamala okuvaawo enkeera wajja omulala nga yagenda okwogera Imam byayogera ate oluusi ayinza n'okujja nga mukambwe k'okusinga ebyo byonna abantu babibala n'olwekyo nze siri muwagizi wa lutalo kubanga lukosa bw'otunuulira kuba kati bagambye Israeli ekiro ekyasooka yakozesa $1 billion ekiro kimu ekyasooka $1.5 billion era baba ebyenfuna batunuulidde byanfuna waliwo Iran eyinawo waliwo ne kanaalo akali awe kalinako enkizo 20% z'ebintu ebisaasaana mu nsi yonna we biyita batya bwawagala oba embeera bwetabuka kiki ekiddako olutalo luno singa lutabuka ne batandika okukuba emikutu gya gaasi emikutu egy'amafuta kiki ekibaawo agavuddeyo gakulaze Amerika yagambye yakubye enfo zaani eza nuclear ab'ebya ssayansi bagambye bwe bawunyiriza mu bbanga temuli mu mukka gulaga nuclear bwe bawunyiriza mu bbanga nammwe mukimanyi gaasi wawunyira abantu mumanya nti ono gaasi guno omukka gwa bulijjo kuba omukka gwanjawulo ne gaasi naye byonna bifulumanga mukka okiwulidde omukka oguvudde mu gaali oba mmotoka guwunya nebwoleta emmotoka 100 netusumulula obutima bwazo negireyo towulirawo naye bwoddira ebipapula 3 nga bitono ebikumako ki nebireeta omukka oguwulira nga exactly owulidde
amafuta petroli awunya lulwe parafina awunya lulwe diesel awunya lwayo byonna ebyo bivaamu gundi so embeera eyo kegatewomesa nakabululu kubanga enkomerero abantu babujo bakola ki kubanga njagala nkubuuze omuntu nga yazze ekiro n'akuba apartments 30 e Kampala ogugamba oli andi mufuddemu abantu babiri oba basatu namwe ne muziraba nga zikoze ki of course bingi bye musinga okulaba mu social media byose bituufu bidesigning abantu bye babafeedingako mulimu bingi mulimu amawulire mangi agatali matuufu galinga bwe walabye wano kati walabye social media ogundi bahostinga juzi wini byanyima kugundi naye bo kyebajjemu ekigambo yagamba nti amisinga sexual rounds ndaba kyebatambuza mu bwongo bwange so tumalize soga ya Iran tugereko ko kalulu ka Uganda okay nolekyo Iran tukyatunulira nze sinakola judgment yange egamba nti kwa abayirani bemmanyi Persians bantu bewulize nnyo era bano balina hope eganda bagala ku breaking eggwanga litabuke naye coherence kati ate ebaddewo flag bali ku national flag yaabwe kwe bafiira ekyokubiri this is external aggression abantu abalina amagezi bagamba nti gwe bwojja wano ng'ovudde Kenya n'okuba Museveni n'omugjawo tu celebrating eri bagenze tulina bukakafu ki nti n'omulala anajja twomukube oba gwe twangame totuleetere aye twomukube nolekyo ebyo abantu babiraba so abantu bawulanya abantu abagezi bawula nnyo wakati w'olutalo oluvudde ebweru n'oluvudde munda olutalo bwe luba lwa munda luba lwa bannansi olutalo lw'ebweru luba kujja kuba luyinza oba luze kubafuŋŋamako kati mululabire ku ki colonialism wano bwe bajja wano Bunyoro ne Buganda balinanga ensonga zaabwe naye abazungu ne badda nnyo ku sayidi ya Buganda ne bawamba n'ebitundu bya Bunyoro ebimu bateeka ku ki naye Buganda baagiwa obwetwaze bwayo yasigalanga bwolaba Bunyoro kale ebyo nno nabyo katubasabire nga bibiri Imam Ndoza tugende ku kalunga bwe tukalaba primaries zengedde eza NRM bayawandisiza bangi ddala nopu nayo balindira okugaba tickets n'ebibiina ebirala nabyo at least internal politics mu different parties mwali then wabadde wakalulu k'abavubuka ku mitendera egisookerwako naye kavuddewo egisookerwako ku byalo naye kavuddemu n'emmundu nezijja neki tusuubire 2026 nti ate yeewo kinaabeera kika oba akalulu akali national kali nnyo defined n'akalulu akali ntaano embeera gye mulaba ebaddewo lokale wansi gye mba musuubira waggulu n'okusingawo ate abantu banaaba mwalwanidde ku kyalo nga mwenna abaliko mwemanyi oba mwabadde ku kyalo ne baleetawo olukala lw'abalonzi be mutamanyi ne basoma abantu 20 nga tolina gw'omanyi ku kyalo abamu kyadde kyewuunyisa babadde balina common names ebyo byonna byabaddewo bano bagana bano be baani okitegedde eyo design naddala mu Buganda ejja kuba nnene era walabyeko n'ekimu ekyewuunyisizza ebintu ebimu ebyewuunyisa manye musaagala byogera ku waliwo ekirimu mukadde wange bambi ndaba bamubonyaabonya ate saagala kumwogerako nnyo kuba buli nnaku musaasa Mungu amuwonye mba kuba nali muyinako obuyinza teyalibadde mu bintu bino kubanga kati bamuzannye mu katemba bamufudde playboy kinuma nze nga Imam kuba mumanyi tuze twogera mu buntu ebbanga ddene okiwulidde naye kiruma walabyeyo
waliwo omuntu eyakoze senior 4 ne senior 6 mu kiro kimu n'empapula n'azifuna bwe bagenze okusobola nga talina bwe bazula nga talina ekiro kimu bwe yazze ekiro in the night n'akola hesifone olevo n'agimala ne bamuwa ebibuuzo n'aregisteringa senior 6 n'ebibuuzo n'akola ne bamakinga n'ebbaluwa n'afuna n'abeera nominated. Ebintu ebyo byonna mu byegendereze. Ekirala ekizibu ekinene weekiri mu kalulu kano mu political party emu ku kifo kimu bwa parliament bwa constituency emu abantu 8 ne baleeta empapula bonna nga bagyeyagaliza. Ekyo nakyo kikulaga nti mu party eyo abantu abasinga bakiyita ndayo manya democracy ani teri democracy abeera controlled. Wabaawo abagamba nti Geoffrey Imam Kasozi n'Ekinobe mwenna mwagala naye olw'obulungi bwa institution yaffe eno Kinobe yasinga oba Geoffrey abalala mukoleki kati ebyo olabye abantu nga bagundiivu mu pate zaabwe ne bagamba nti nze sijja kwesimbirawo muki n'olaba abantu abateeberezeddwa nti nga balinga abasala eddiiro naye ne badda gye baava ne bateekayo nabaati empapula. Ebyo byonna bubonero watilika al amthalu nadrubuha linnansi laallahum yatafakkaruna. Obwo bwonna bubonero byakulabirako Katonda byatujjiddeyo tubirabe oba oli atujja kukola ki abantu okuyombagana bapate emu ne bayombagana obirabye abantu abasinga bagamba nti isolated cases ezitali emu ezitali bbiri ezitabadde mu kitundu kimu kiina kyekiraga nolwekyo then parties endala internal problems zaazo nazo weeziri okitegedde kati abo bonna bubonero nabuuzizza actually nabuuzizza abavubuka be baffeeyo buli nnaku ndaba muŋŋamba muli banuupu muli bangi naye kakiiko k'abantu 9 temuyinaako yaddo kyenneewuunyizza nnyo ku kyalo kyaffe nti aba movement bewanguddewo nakyewuunyiza nakati nkyakyewuunya era abaabibaddemu kwe kutandika okuleeta ki olubagamba bawa nsonga ki anti nkugambye register zazze bakozesa register ya NRM okulonda ate village fund nga bajja ataliriimu baga nti toli wakuno naye nga waako tigwe toli mu register ya netulabamu n'abalala abatali be NRM n'olwoba badde baagala kuyitamu ne bafuuka awo kuba olwogwenabyanga nti bampadde igu naye nze ndi wa DA naye nga bamuwadde ekifo nga baluuza waki kati ne wabaawo n'omuntu omulala bulijjo naye mulabaawo tusaala naye bwe yazzaawo nagamba nti kano koba tukamaze ate ekyokubiri kati buli yenna agenda okufufuka tujja muteeka munda ne mubuuza gwengaani musaazeewo musaaze nenga nti oba kyekikutuuzaawo n'obudi lunaku kyekyazze mu bwongo bwange nolwekyo abooluganda tulina obuzibu bunene naye kyenjagala okusaba abantu olw'okuba nti waliwo abatusosonkereza nga bagenderedde tubeeko byetukola bagende batutereke njagala tubabuuke gwe bwe bakusosonkereza ekibi eno ya electoral college erina ebizibu byayo nyangu era bambaga nti gundi yabadde baffe bamuguze omuntu yenna nga basobola okumugula n'abavaamu toddangayo kumwesiga omuntu yenna alina price taaga toddangayo kumwesiga kuba abantu ebintu ebyo babikozesa nnyo bafune ssente era kati abantu bateeza obutego bungi nnyo nnyo banoonya ssente era bajja kujja waliwo abazze tebazze kwesimbawo ne baga nti ono bw'anaayogera nange nja kumukwagulako $5,000,000
Essente tebazikwagula bukwaguzi, sente bazikola, mugende mukole emirimu mukole sente zammwe. Otherwise mujja kusigala nga muli mbuwambe, bajja kubafuga, bajja kubajoga buli kiseera kyonna nga tosobola kwetenkeko na nnaku na lumu. N'olwekyo obubonero nze kunze bwonna bulaga nti waliwo ekitali kiki. Fortunately ndowooza aba Human Rights Commission bategeseeyo workshop Friday eno egenda kuga nti pre-whatever ebyo nebyetulabyeko obaolyawo bijja kutuyamba okubaako kyetugamba abantu. Ekyo kikulaga nti waliwo ekitali kiki, kubanga waliwo ku mukutu gwendi ng'ate abasigawo ba movement benaremu olyagendaga nti watanga odooyi tujje tumuggyeko n'obwadokita oba ayina oba obwongo bwe buli mu kiki ebintu ebimu bye bakola ki, kubanga ebintu ebimu biswaza, kyova olaba omuntu yenna w'oli oba ofaanana otya never accept to be compromised. Tokkirizanga kukozesebwa, kubanga kasita omuntu omubwati n'amala kukozesa omubwati bepa n'abalala bonna bajja kukozesa. Yajja n'okubuulirako. Exactly. Bajaganga nti oyo temuli oyo kasita alaba ku mitwalo 3 oyo aba takyayina kyakola ki. So embeera yo kinayo okusembyayo omanyi abantu baffe bangi mukola ensobi nnyingi ate mwe ne mulowooza nti ffe tteekwa okuzoogerera era oyayo nti ayigo nti tokyayogera nnyo, sikyayogera nnyo gwe wantuma okwogera okiwulidde gundi eno togyogeddeeko wandikulukira ddi nti njogereko anti aba atyaga nti omuntu waffe abadde atwogera tubalwa kubanga bakwata egaati ne bali mu batika mukamwana bali batika okwogerera wamuwa mugaati kati n'olwekyo mulekerawo okwefuula abantu abawansi abalayisi. Abantu abamu ffe bemulaba ffe tetuli bantu balayisi, tuli satisfied n'ebyetuli n'ebyetukola ki n'ebyetutuuseeko, era kyekitusobozesa okuba nti buli nsonga osobola okujja n'okola ki. Ne opinion zino zeetuwa njagala nnyo muve ku exaggerated opinions abantu ze bagenda bakuwa, abantu biased exaggerated, ebyo bikufuula ng'omujega. Omuntu bwayogeranga ensonga nyawo gifumiitirizeemu. Nabagamba nti nze omulimu gwange nze bwe bandeeta wano ogwange kwogera okutegeerera okwetegeerera kukwo. Bw'oba oyagala nkutegeerere agwenze toddangayo kumpuliriza kuba nze sitegeerera bantu. Buli muntu alina kapasite eyeetegeerera. Buli lwe tunakkiriza abantu tubategeerere tujja kufuna n'abatategeera babategeerere, muntegeere tategeera tugwe mu ddubi. Njagala okwebaza mwenna abayimiridde naffe abatwerekeddeko mu kuziika abantu baffe ab'enjawulo abatuyambyeko mukola ki. Kati mu dakiika zino ezisaddeyo 3 njagala okugamba nti abaana baffe bali be nagamba be twasanga mu refugee camp nga baliko obulemu twasobodde okubaggyayo ne tubakwasa n'abasawo abakugu naye ebyetaago byabwe ne byeyongera. Maama waabwe yafunyeko relief nti kaakati bali mu mikono naye agendayo kubalaba bulabi mikono gy'abakugu, naye ebintu bye beetaaga byokka bingi era waliwo gye bagenda obatwala. Beetaaga n'abakozi abalala gye bali kati bagambye tunyina n'okuhayalingayo abakola ki kuba obuzibu bwabwe buli kukulya n'okulya balinamu obuki obuzibu n'ebirala. Nolwekyo abatukwatirako twagamuddemu tukwatireko kuba ebyetaago nga gwe kugambye era nasaasidde omukyalo oli oba yadde akikola atya kuba ebyetaago byebeetaaga biyitirivu obungi. Njaga kwebaza Adamu ne ttiimu yo ne Dr. Moses olw'omulimu ogwo omulungi gwe mukoze. Abaana bano kati twakuumirawo ekisaasi, waliwo home ey'abaana abaliko obulemu obw'ekika ekifaanana bwe kityo. So
tusaba Katonda atusobose. Ekyokubiri abanda bana bampuliriza ku Juma na Saaya ku muzikiti baguyita Jogo mu kabuga ke Jogo. Erinnya eryo lyannema okugasima bayo Jogo bayo Joga nenda Joga Saidi Misiri Kiwango. Aha waawe nange nali simanyiyo bwe bajja wano ne bagamba nali so twagala okubebaza Abasalamu TV mwabadde coverage n'ekyo njagala bagamba njagala tubakwatireko abantu bakola omulimu ne bakwata sente zaabwe ne bagula ploti yali ukwaliwo nebbaala ne bateekawo omuzikiti gusoose mu katundu ako kuba omulala guli eri Bukerere omulala guli Seeta kakati ne bazimbawo omuzikiti gwa kalina era gwe bakozesa ploti yaabwe yonna neggwayo ekyo bagamba nti n'olubalaza lwakunoonya kati ne wabaawo baliraanwa baabwe babiri ne bakkiriza okubaguza ploti 2 bagaziwe bulungi era kyekyali kintwazizaayo. Ploti ezo zombi 2 zeetaaga obukadde 130. Nasanga bakawezaako obukadde 3. Ku Juma ne tusondayo 4. Kati tunoonya obukadde 96. Mbadde nkusaba omulimu guli tugukole. Omulimu ogwo tugukole. Nze nammwe. Bobanga oli ku TV kuno mpuliriza oba ne banateeka eyo mu social media nondabayo n'owulira ebigambo bino. Njagala otwegatteko. Osobola okuleeta essente zo obutereevu ne bwozeeta n'okusalamu kyali bagamba nti za Jogo eno bagamba ekituufu osobola okuzireeta ewange era naawe nagamba nti zino zo Joga oyinza oziteeka ku simu yange Jogo eri 07242 eye MTN amanyi eritayima mu kasozi gwe bwoziteekawo mbuulira nti papasi yazo yeeyo twetabe twegatte endala eyange endala eri 0703 00309 buli yenna nampa buli lwenzirano nja kugamba nti ezagunda zifuna nolwekyo tubeere basaale bano bayambibwako kuba ebigambo byabwe naye bonna beewuunyisa. Amiri w'omuzikiti avuga boda gwe mulimo gwe nayogera namubabo nayenga mu butuufu olabira ddala nti bano be bayambi commitment gye balina y'amaanyi nnyo n'olwekyo njagala tubawagire kuba bino byonna byatulina ebirala kati nze gwe bagambe Wemba Wangaze nange bawangande mu kuzimba extension y'omuzikiti n'ebirala ebyetaagisa ku muzikiti naye kino ate tekiŋŋaana kukola ki so abampulidde tugende maaso omulimu guno tugwegatteko tujja kugenda nga tubawa update tugutambuze tuguguse. Webale nyo bali ddala atulaba program Political Islam eya olunaku oba eya weekend obwetyo bwebadde jjukira nti ebeerawo buli lunaku olw'Essande essaawa 3 okutuuka essaawa 5 kakati zizo zituuse n'olwekyo njagala kuba nga nkusibula naye nga nkwebaza okubeerako obale kuba nti nno otugoberera okuva gye twatandikidde okutuuka kati bagenda mu masomero ag'enjawulo okulambula abaana nammwe mbasabira mube nga mutuuka bulungi nange bwe vano njagala okwolekera wali ku Mbogo High ate tubeere nga twetaba naffe mu mukolo omunene ogw'okulambula abaana n'okulaba ku bitonde byabwe n'abagenda awalala bonna batuliddeko mbagaliza olunaku olungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.